Abantu batabukidde munnaabwe ategeerekese nga Nasolo Najjuuko ne kojja we Bosco Sserwadde olw'okusibira omwana ow'omwaka ogumu n'emyezi 2 mu nnyumba. Bagamba nti omwana ono babadde tebamuwa byakulya ekiviiriddeko omwana okukonziba nga bw'omulaba oyinza okulowooza nti wa mwezi gumu. Omwana olukwadikiyetagibwa kubanga yamujja ne ku mabeere omwana wa myezi emikooyo. Abantu babalumiriza okusibira omwana mu nnyumba ate nga mulwadde ne bagenda mu bbala nga n'okubayita okujja okulaba omwana gye babajje. Abeera mu bbala nga nywa walagi gy'akeera gy'asiiba gy'asula bambi ng'omwana ali bubi abeera yekka mu nnyumba. Mu kwewozaako bategeezezza nga bwe basoose okumutwala mu kalwaliro akasangibwa mu Ndeeba wabula nga bwe bamutuusizaayo ne babasindika mu ddwaliro ekkulu e Mulago kyokka nga tebalina ssente zimala ekibawaliriza okumuleka awaka. Kati ntwaleyo omwana najjawa transport agenda okumutwala e Mulago. Nayi nemwemere. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne baagala okubayisaamu empi. Waliwo omukadde avumiridde ekikolwa ky'ababiri bano n'ategeeza nga naye bw'atalina mirimu naye ng'asobodde okulabirira abaana be. Abasiiba wano tebaagala kutambuza butogo, ffe tutambuza obutogo nnyabo bw'oba olinayo akalima k'okulima nnima. Nkalima. Okwata enkumbi buli kumakya. Bw'enfuna emitwalo gyange 2 nga baseka. Bamuwaliriza okuzza omwana mu ddwaliro wabula bwe batuuseyo mu kalwaliro ne babategeeza nga batakyasobola kujjanjaba mwana oyo ng'era balina kumutwala mu ddwaliro e Mulago. We tuviiriddeyo nga Nasolo ne kojjaawe bakyali ku kalwaliro. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.